watch out. Yo, tell them Belinda. Bright diamond. Yeah. Ding-a-ling-a-ling, my doorbell ring. See you looking good, them shoes real fling. Like, yeah, come on in, tell me everything. Then boy, leave him, he don't know a thing. Let's go find a better him, look above the rim. He looking good, now that's what I mean. The boys all win, but we ain't easy for nothing. We ain't shit, so do not treat me like nothing. Got the cash, got a look at me, why you mad? Keep on watching, watch me singing, they don't stop being mad. Yeah, them boys said they love me, my girls love me too. Guess that's another point to hate me too. So why, show me your love. Oye mugole Belinda, yes oye mugole Belinda nga kukokera nga kasuka amalobozi agenjawulo. So mumbere no ye mugolo oyo akayimba wakaita ready nga omukyalo oyo ali wamu n'omuvubuka amanyidwa nga B Diamond kosane Epas Uganda, Epas Killer Uganda. So gegaka wao agakaboneka agakategereka. So mumbere no version ziri biri, omukyalo ono oba omugole wa Edisa Msuza Kenzo. Version esooka omukyalo ono akayimba kokolengera akazanya ka myaka kumpi 5 ku mukaga emabega emwana nga akosiri nyimanyikirwa nga Belinda. However angenda kuwa version eyekubiri eyakazuka onkwe bya 5 bijiriko nengere jeje bitambula mnenga awo omukyalo ono nera ali omukyalo nera ali mu bitundu bye Switzerland ebitundu bye bwero ngomukyalo no version esokeraga yajja wane Kampala Uganda mabega ko nganonyo muyimbi ali international mukusanga ali international mabega ko yasoka kugwa kuba yiminga Epas Killer nabanga bakola akayimba emabega kawo kolengera kayimba kabaita ready. Yes ready oyo golengera nga bali ne B Diamond kosane Epas Killer akayimba nero mukyala nga atula mbulungi nnyo ng'omwana muyimbi wa Swagga Urban Style. To mumbere no omukyalo ono version eriwo n'era endala avana okuba nti abantu baziba byubongesa engambo zitambula ku street nti omukyalo ono omuzaalo ejjinja nzalo ejjinja nera nti alabika nga Eddie Kenzo ayina omwami gwe yamunyagako enzalo ejjinja nga nera yabawa ikeye Range Rover Sport. So mumbeere eyo omukyala mwali mu ggwanga Uganda muno bagamba nzalo ejjinja yabawa mama omwalo oyo Range Rover Sport. So ye version esooka abantu gye boogerako eba etambula naye nga kyolina okutegeera omukyalo ono omugole wa Idrisa Msuza Kenzo agambe okuba nti Kenzo tanavayo kubanga yatuukiriza ekisooka ekituufu muyimbi neera obuyimbi bwe akikolaze mu luyimba olwo nga yimba ne Epas kosane ne mwana mulenzi B Diamond. So mumbeere nakayimba ka myaka kumpi 5 emabegako. Then version eyokubiri kanjikuwe naye otegeera ebibadde byogerwa ku muwalo ono oba omukyalo nigambe okuba nti bibi no. So mumbeere eno bibi no. Where are these so-called independent women who kick up the flaws and let the world in? Where are these girls? Yeah, beautiful little fools. That is what us girls are destined for. Beautiful little fools want to be adored. Wale kubango ojje kumireko enkola video wale kubango okwasako engalo jona gyo kwasako engalo bannaffe abali mu Buwarabu abali mu mawanga agetolodde across naddala yo Middle East Asia n'ebitundu ebisigadde ebyetolodde twagala okubibaza okubanga mukona kadako mungero kubanga mukivuga subscribe n'abali Kampala Uganda ne mu Africa ne USA muganda wange Maka kiri kitya agamba ati Maka Kasole. So mumbere no njagala okukubiriza okuone kadako subscribe tongere kubanga tukivuga agakagwawo agali e Uganda ye mwana muwala manyikiddwa nga Bella Maya Bakaresa w'emyaka 26 alabika nga ayogeza bana Uganda obufofofo obufofofo. So mumberero njagala okukubiriza Sheikh America ku makisho kudambo ncho omusajja omusomi wedduwo ku Nasara Narufule munonyego ku note 75560527. Yes abenga mukwatagana akusomera edduwa ebizibu ebikotolodde olibonda ayira oli wano Kampala Uganda benga bikuterera bintu byo kuterera. Yes abalina ebizibu makana ebisigadde ne mirimo jibuze n'ebisigadde batusumula lubengo ofune mino. So mumberero n'okujukiza ba RP Music Promotion Rupi. Yes mononyeka okunotu 885. So kubanga bakolya audio video ne promotion ku TV ne radio zenjawo. So mumbere no nakulwalero tuguso kuba nti tukiryalinga embere bade tangana kuyo omukyala bazza avuga ku mitimbaga no kuba nti mwana mulenzi Edisa Msuza Kenzo. Yes Tata Mal ne Maya no kuba nti yes
bingi bize byogera talina mukyala twakwako ne clip awo mabegako azatugobera ku mukutu nga shootinga video yesu nga wolengerawo yalina ebikyala ebijujulu ebikyala omwali Ethiopia n'Eritrea nenga olunaku lwalese ebitulese twakulaga nti Edrisa Musuza Kenzo kalaze ezo test yeyo so mu mbeera eno olunaku lwaleero yes waliwo omukyala eyejirisa ku mitimbagano kuno aze alabikira ennyo ku mitimbagano amanyikiddwa nga Bella Maya Bakalisa omwemyaka 26 omukyala ono nzala ya TZ nga neera taata businessman tycoon amanyikiddwa nga Saidi Salim Bakalisa CEO wa company ezenjawulo Bakalisa Group of Companies Bakalisa Group of Companies eyo eina ebintu bingi eina Azam Media yaliko wano Uganda ng'eina Azam TV Azam Beverages Azam Grain Millers n'ebintu ebyenjawulo so eze mu East Africa emanyikiddwa nnyo naddala bintu okuba nti eteekamu kasente yateekamu ne mu Uganda Premier League nga tuyita Azam Premier League so mu mbeera eno omwana ono omwana ono mwana alinga mu kyotala muwarabu n'omanya batizedi abakosta engege batukula engege bakayakamu so mu mbeera omwana ono abadde nnyo obulamu bwe otunuulira abadde no Germany Switzerland ne USA jasobola okubanga awangalira mu kuwangaala eyo omukyalo ono asobola okubanga neera mu mawanga agotagawangalidde eweerere asobola okubanga kumpi yayingira kye bayita okuba nti surgeon okubanga kumpi ebyokuba nti ali surgeon abamanyi ebintu byokuba nti practice nga surgeon n'okuba nti tikulwa mu university amanyikiddwa nga John Hopkins University eri mu America currently omwana ono abadde yakomyeyo Kampala nga aliko holiday mu basinkanira mwana mwezi Edrisa Musuza Kenzo so agaliwo agomu nkubo Edrisa Musuza Kenzo omwana ono nga yasooka obanga bakwatagana e Nairobi wali eri basinkane Nairobi nga Kenzo ono yali nnyo mu Coke Studio okujjukira zaaba era mu Coke Studio mu fe byenjawulo naddala nga Coke Studio kumpi emirundi ng'ebiri so ne bajja ne basinkana ne banga babondinga baconnectinga ate nga bagenza okuconnectinga nga Edrisa Musuza Kenzo taata amaalono taata nga space weeri talina omuntu agamba wo wai so mu mbeera eno Edi Kenzo ono azapepeya azalabikako n'omukyalo ono bifo ebyenjawulo ku kisaawe ky'omupiira wati watera okusambira omupiira emunyonyi okumpi ne Speak Resort awo kasaawe ku kyemisana n'ebintu ebyenjawulo so agaliwo ag'omukugo golina otutegeera agaddala nti omukyalo ono wali Kenzo yasenga yajjukira eri yavaayo ennyumba yagireka vana okuba nti maama Maro yagimulekera ne mwana mulenzi amanyikiddwa nga yes Amza ebigambo okuba nti baali babeera mu nnyumba emyaka 2 we yabaleka babeeremu ennyumba yajenenya mu mbeera eno amaka ga Kenzo gasibuka mu bagasinga okubeeramu awe munyonyo omukyalo ono njagala okubulya amazima babadde babeera bombi so neera ag'omu kuba matuufu watabawo kataligirya yogatabaawo kiremesa Edi Kenzo very soon yayimba tulinda mugole so omugole alabika nga akoze eki alabise so mu mbeera eno njagala okukubiriza okwenda okukadako subscribing nga twongere okubanga tukivuga yes ku RP Music Promotion tukuyamba ku promoting oluyimba audio video n'ebintu ebisigala line shekamira ku mnonyeko omusomi wedwa Nansa Nalve in case any developing story very soon omukyalo ono nagambye ali ku holiday wanaabawo ekikyuse kyonna kirizagana ku nkola video kujja amazima n'obuwombefu byonna mu mbeera eno nga tusinzibula njagala kukulekerayo interview ya mwana eno Edrisa Musuza Kenzo ng'ali wali eri kunera still mu mbeera eno kanjikulekereyo interview eno ogiwuliremu tukolanga ebyekyalo nga bali abalina amaloolo olengula sebera all right. Naked Eddie Oinamu comedy. That one I will tell you for a fact. Enyimbazo, people may think they are just, the message is really strong, but it's funny, it's hilarious, yeah. And it's very hard for somebody to forget. You may think it's funny, low, but the message is strong and powerful. Kana Kaimba, what inspired it? Kaimba kanu nalaba nga waliwo abawala mu nsi abalowooza nti ensi nnyango naye nga si nnyango. Weegendereze ebikolwa byo weekuume nnyo ku lw'ekitiibwa kyo saagala obe mwangu nga bali abaagala ebyamangu mwana tokolanga ebyekyalo nga bali abalina amaloolo. Wow, powerful message. It may sound funny, but that is going to stick to the young generation. Thank you. Nakuba bayinza okwaddamu bubi ne bakatandika okukalooleza ebintu bingi bwe buzibu. As long as katambula. Tugende maaso. Mama Sita. Mama Sita.
pick up the flaws and let the world in. Where are these girls? They're beautiful little fools. That is what disgust is destined for.